Ebipya bizuuse ku by'okufa kwa VICENT SEGAWA. Ate ye Omuyimbi Cindy akubyewo baby boy. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Nsizaako yonna gy'owangalira muganda wange ngamba nti okola kyamanyi okubeera nga ate weekumira ku channel eno amanyi enzo Omumbejja Aisha Nassolo omuweerezaawo. Weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga munnange ogenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga nkwebaza kubanga mu butuufu etwasobodde okubeera nga ate tukoona tukke subscribers. Bannange mwebale nnyo mwebale ddala kyemukola nkitwayira ddala nga kya ttendo temujjanga okubba mikwano Mungu abaweemu ekyo ate ekimusinga okubeera nga ate mwagala. Wabula the struggle continues ba mikwano mweyongere ddala okubeera nga ate musubscribinga nga mulayikinga nga mukomentinga ne kwebyo byembate nsobodde okubeera nga ate munange mbatuusaako buteerevu obutakumalira budde katandikire wate n'amawulire gensobodde okubeera nga ate nkufunirayo essaawa zino zennyini wabula nga ate n'oluvannyuma nkomawo lwe nasemba okubeera nga ate nkutuusaako amawulire ge yali omuyimbi wa kadongo kamono VICENT SEGAWA bwentyo nakutegeeza ng'ekituufu ekitannazuuka era bwentyo ne nkusuubiza tingenda kuba neeyongerayo ngene mu maaso n'okubeera nga ate nnoonyereza ebisingawo ku nsonga ezo era bwentyo we navaawo saatuula mbadde nga nnoonyereza mu nnaku zino zonna VICENT SEGAWA ali kuki VICENT SEGAWA gwe babikanga tanyega abadde atya wabula nga mu butuufu ndi musanyufu okutegeeza muganda wange yadde era ebivaayo si bye bisanyusa ennyo naye ekyamazima omuyimbi ono VICENT SEGAWA akyali mulamu ddala tannabeera nga ate munanga akola ki ng'afa wabula baamukwata poliisi yemulina era eyina emisango gy'ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ate mukola ki emubuulirizaako wabula nga ye mulamu kete tannabeera nga ate munanga akola ki afa so tumusabire egyo emisango gy'awere nnemba nagyo giggwe naye ng'ekisinga obukulu obulamu bwakyakola ki akyabulina. Eyo nga tamunange yo tuvuddeyo ate ye Munnakatemba John SEGAWA ono naye bw'atyo efamire ye eguddemu enkyukwe olunaku olwaleero bw'atyo wagenze maaso n'okubeera nga ate bambi afiirwako taata we era nga taata we n'abadde ayitibwa Muzeeyi Ssekiziyivu era bw'atyo bambi abavudde ku maaso yakkiridde ezzira kumwa ennyindo ate eyo gye zirembekera mukoka tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gumuze mirembe ate era bambi agulamuze ekisana we nampuliriza ng'ofiiriddwako omuntu wo bambi nsaba Katonda abagumye emitima ate awumuze emyoyo gyabo abatuvudde ku maaso emirembe ate era munange akole ki agiramuze kisa wabula nga ate neyo nayo otuvuddeyo ate munange yo bukedde ekedde ku makyate wali neekubako posti ku peegi yayo bwetyo ng'etutegeeza nti Fifida Queen ffenna gwe tumanyi obulungi omukyalo ono omukambwe nti bw'atyo yagenda okubeera ate ku mpaka ezo y'omu ku bagenda okubeera ku mpaka ezo ez'okusala bannalulungi bukedde yavuddeyo bwetyo neetegeeza nti ng'oli mwana muwala oliyeeyo oba oli mwana mulenzi wabula nga gwolowooza nti obulungi bwo bwakusala ebukedde bwetyo yakuteereddewo ate omukisa gw'okubeera nga ogenda bwetyo yolese Katonda ate kye yagenda mu maaso n'okubeera nga akuwa era bwe batyo ne bategeeza nti omuwanguzi ajja kuvaawo ne kapya tannambirira agende mu maaso n'okubeera nga ate avulumula so munange we nampuliriza ng'omanyi nti nno obulungi bwo obwewulira genda mu maaso n'okubeera nga ate munange okwatagana n'abaabukedde bakubulira ebisingawo ate munange ogende mu maaso n'okubeera ng'okola ki weenyigira mu mpaka ezo weewangulire kapyata wabula nga mwana muwala ono Fifida Queen bukedde kasiteekoze post eyo bantu bangi nnyo abavudde ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bamukalakata ne bagamba oba Fifida Queen ezo sijja zibeeramu oba Fifida Queen ezo sijja ziraba ate abamu bo nga bagamba siraba bukedde naye because of Fifida Queen jagenda mu maaso n'okubeera nga ate nekanya empaka ezo kwagamba mukyalo ono mukambwe era ng'ekyo kyeyolekera mu programu eno gyakola eyitibwa Kanaayo Kyani abantu abasoya ebibuuzo kwegamba mukambwe nnyo era abantu abasinga obungi bamutya abalala tebamwagala wabula nga ate munange ekyekyo kyali tugende mu maaso n'okubeera nga tukola ki tutegeera omukyalo oyo Fifida Queen wabula nga neyo nayo tuvuddeyo munange ate mawulire gassanyu nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga omuyimbi ono Cindy Sanyu ffenna gwe tumanye obulungi mwana muwala ono agenze maaso n'okubeera nga ate munange akubawo bouncing baby boy olunaku olwaleero lwenjogererako essaawa eno munange azadde omwana w'omulenzi wabula nga kinajjukirwa nti emabegako omukyalo ono balinga bamugamba Cindy oli lubuto kagamba ze banaye mundeke siri lubuto biki kwagamba yayogera ebintu bingi nnyo nnyini ddala wabula ate waayitawo emyezi mitonotono bw'atyo n'avaayo n'akonfaminga n'agamba bannange ekituufu ndi lubuto naye saagala mu binoonyerezeeko nnyo lwa nsonga omwana wange n'omwami wange si wakyalo kiramba bw'atyo yakonfaminga nti ayuto wala kitwewunyisiza nnyo okubeera nga ate mu kiseera kino akubyewo baby boy tubadde tumusuubira kuzaala myezi eyo gyewala kubanga n'olubuto lw'ekyamazima lubadde terulaga wabula nga weebiti eby'abakyala abamu embuto zaabwe ziraga ne zigejja nnyo abalala teziraga ate abamu munnange nabo bakola ki balina omuze gw'okubeera nga bazisa
kukisiba. So omukyalo ono bambi Cindy Sanyu ffe tumwagaliza kisinga era bambi tumuyozayoza okutuuka ate munnange ekukula lino lyatuuseko olunaku olwaliro. Kyenajjukirwa nti omukyalo ono alinayo omwana we omu era kati ono ye second born we, alinayo omwana omuwala gwe yazaala mu muzungu wabula ng'ate mu kiseera kino ono ye second born we gwasobodde okubeera ng'ate munnange akola ki akubawo mu kiseera kino. Congratulations Cindy Sanyu n'abayimbi abalala bangi nnyo bajja. Nze nabagamba nti bino ebintu by'embuto tokayananga na muntu. Omuntu yenna omugamba nti gundi gwe nkulaba oli lubuto ne yeebuzaabuza nti aze siri lubuto muwemu just myezi nga giijo. Ojja genda olaba nga either luvuddeyo oba munnange ng'aluzadde. Si ebintu by'embuto bino temubikaayanirangamu n'abantu, gwe just muwemu time mpoziko nga yalugjeemu naye wabanga teyalugjeemu era amazima gaba gajja kukola ki gazuuka. So munnange abayimbi bangi nnyo betulindirira okugeza nga Rema Namakula, Grace Kani nabo mu kiseera kino olugambo luyitingana nti bali lubuto. So omwaka guno oba ogujja nga gutandika nabo ate tujja genda mu maaso n'okubeera nga ate tukola ki tumanya ate ebyabwe biyimiridde bitya. Wabula nga kankusiibule muganda wange nkuleka ate nga munnange okwasaganya emirimu gyo nga weenoonyeza kukigulira Magala Eddiba. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo nkwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira takumira mpeera kambalekereko waneeno bu vidiyo bw'omukyalo ono oba omuyimbi ono Cindy Sanyu oyongere okubeera nga ate munnange omwekkaanya abankumira takumira mpeera for now nkomawo. So what's up East Africa? Hey Ugandans, how's everybody doing? So today I had a moment, okay, not just today, but in general. Sometimes I really think about this and I thank God, because if I'd not done a huge successful concert before the lockdown, if for example Boom Party was not one of the biggest concerts this country has ever had, and let's think it was one of the worst, or like it flopped, like what would I have done? Nalikoze ntya singa Boom Party teyakola. Cindy yalibadde waleero okitegeera, because I feel like by now kuba tututu emyaka almost 2 nga tetukola as artists, so by now ndoza mwalibadde munkolerayo kakawos. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +9743384 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.